Waba nnyo munangali mu studio nzeri bati mwanje olwali tulina omubaka omukyala owanakaseke omusaalasa Najjuma ono no yekawonawo yekka wa NRM eyayitamu oba mu kitundu kya Luweero Triangle ng'omubaka okukiikirira abantu bene Luweero tuze tunyumye nga tugenda okunyumya ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga n'ebiri mu palamenti olwaleero nga bwe wabiraba nyabo poza ku bantu tugende mu maaso n'ensonga z'abantu ku CBS ku BBS nsooka okwebaza bonna abali ku BBS essaawa eno ate nesooka nenebaza abantu ba disitulikiti y'e Nakaseke okuddamu okunonda ng'omubaka omukyala okubakiikirira nyongera okweyama mu maaso g'abantu baffe ab'e Nakaseke nti we nakoma era wenja okutandikira okwongera okubaweereza mu bukkakkamu ate n'okwongera okuba nga tukulaakulanya ekitundu kyaffe n'okutwaliza wamu n'abakulembeze bonna abalonderwa mu ofiisi ez'enjawulo. naye nga tugenda mu maaso olwaleero tujjidde wano ng'ensonga eri mu maaso mu palamenti oba esinga okubaako omuliro ogw'amaanyi kwe kulonda omukubiriza w'olukiiko ba sipiika lwaki kuno kibadde kyanjawulo nnyo ku kya bulijjo tolaba amaanyi mangi pate eringa nga yagala okwawukana ku nsonga eyo kivudde ku ki? Pate tesobola kwawukana kubanga tusingamu obungi ate era ne oli pressure yali competition yali eri stiff lwakuba ndowooza mulayika temwakimanya bulungi naye ku luno nze ng'omubaka omukyala twa disitulikiti y'e Nakaseke ntwala omukisa okwebaza gavumenti yaffe ya NRM okusitula abakyala era nze kyova olaba nti nze ndi muwagizi wa Honorable Rebecca Kadaga emisana n'ekiro kubanga ekisooka obusobozi abulina obuddukanya palamenti ate era wadde wa NRM agezezzaako nnyo nnyo okulaga nti palamenti wadde tuli ababaka mu enjawulo naye agezezzaako nnyo okuba neutral okugezaako okukubiriza palamenti okuba nti y'abantu. Tuwulira nti waliwo ekyakkanyizibwako mu SEC Central Executive Committee eya pati kutwala ne mwakanya nti naawe bw'emyaka 10 ebisanja 2 amalekere abana abakkanyiziddwako awo asese tuseemu oba mu musese tusaba ekirungi nze mu kokasi omwo nalimu kokasi chairperson waffe bwe yajja yatugamba status quo tebaatunyonyola kusingako awo baatugamba nga bo bakkiriza SEC ekkiriza ebere status quo Speaker Sigalenga Honorable Rebecca Kadaga then Deputy Honorable Olanya tebaatunyonyola nti oba ona standing down for the next parliament no ebyo tebyalimu baatugamba bugambi status quo era kyova olaba nze ndi muwagizi wa Kadaga emisana n'ekiro kuba speaker mpagira Honorable Rebecca Kadaga njagala kusooka kugusaako kimu ekyo kya Honorable Rebecca Kadaga kubanga eyo entebe ngaffe abakyala tugyetaaga ate ng'era akoze bulungi mu ggwanga ne international okutwalira wamu. Kyekimwawula ku bantu abalala beesimbyewo bolaba kubanga oyinza okugamba mukyala fine naye wetudda ku performance kyekimwawula ku balala abeesimbyewo ekisooka she's a performer oyo Honorable Rebecca Kadaga ali down then engeri gy'akubiriza mu parliament awa chance abantu okuwaayo ensonga zaabwe abantu mu bitundu byabwe kyova olaba nti parliament bw'aba akubiriza n'essaawa 2 abeeramu so that abantu bawaayo ensonga zaabwe ezirimu abantu ekirala asobola okukubiriza parliament and she's down on earth ne bw'ogenda mu ofiisi reception gy'akuwa ebanungi ate buli muntu amumanyi nga omanya Najjuma ne constituency omubaka ne constituency nti parliament yo agikubiriza bulungi nze parliament gye mbaddemu eya 10th parliament tugenda mu 11th parliament era nsaba baka ba parliament batuyambe batuwere Honorable Rebecca Kadaga akalulu kubanga asobola. Parliament ye 10 nebaddemu bingi naye kyetuyinza kwerabira kyekyatogikwatako yali atudde mu ntebe yatogikwatako ya speaker nga omubaka nga speaker wa parliament n'alagira ababaka bafulumizibwe awo nzo kyogerako kikuba candidate w'olwaleero nze nali mu parliament tagambangako babaka bafulumizibwe we are all ambushed fena batwambushinga talagirangako mbu baba gye bafulumya ababaka no it was just an ambush we are all surprised era walabanga aba NRM bakrossing okuyambako abasaidi eno n'abasaidi eno fena gatira wamu okulaba nga ababaka tebafulumya kwatako yagikubiriza bulungi tisobola kukimusaako nti kiki we are all ambushed tuzeeruwe wa surviving otya akalulu ka NUP kubanga myaka ya NRM kuno tyakwatamu ekyokusooka nze okwebaza Katonda okuba nti yanonda okuddayo okuweereza abantu b'e Nakaseke ng'omubaka omukyala okunteekamu obwesige nze ndi mukyala omukkakkamu ekisooka nze ndowooza abantu lwaki banteekamu obwesige okuddamu okubaweereza ng'omubaka omukyala ekisooka mu palamenti emirimu gitambuza bulungi ate naku palamenti gyetatuula ebiseera ebisinga mbeera mu bantu
ne bwe mba siriiwo waakiri coordinatingira kusima okulaba nti omuntu wa Nakaseke ayambibwa mu ekyo ekintu ekiba kikoze ekiba kimutuuseeko. Ate nina bintu bingi ebyenkoze ebitangible omuntu yasobola okulabira Najjuma n'essaawa zino ne bwe mba siri mu bakadiriza ligase kati nze natuuke Nakaseke nga okufuuka omubaka pamiri nga tuli ambulance emu ya Nakaseke hospital kati waliwo obuzibu. Nakaseke district nene erina amagombola 15 naye tulina ambulance emu ya Nakaseke hospital. Kye nakola nagamba bugambi no let me save money nengula ambulance ey'okubiri ne kati gyeri mu community okuyambako abantu baffe. Bakikyakula ekibiina kyo ki NRM mu Luweero bwenkalidda obanga katono muviiremu awo obuzibu buliddawa nga pate? Obuzibu nga pate ekisooka nze kyenjagala okusaba tulina okudda on a drawing board ne tumanya obuzibu bwo buli luddawa lwaki si Greater Luweero yokka even in Buganda wonna tetwakola bulungi. Tulina okwongera okujja on board byali luddawa naye nga ffe Nakaseke ngenda kwogera Greater Luweero especially Nakaseke nsooka okwebaza government ebintu bingi byetutuusizaako ng'ekitundu naye ate bingi bikyabula ng'enguudo nze ntambudde district Uganda yonna naye n'osanga abantu mu butuufu nga balina enguudo abamu baanikako mawogo naye bw'ojja Nakaseke district teri tarmac roads teriyo wadde kubanga bwe ntunuulira oluguudo lwa Luweero Butalangu Ngoma olwo lubadde mu budgets nga 3 emabega bwe ntunuulira Kisuule Kapeeka nalwo bwe lutyo oluguudo bwe twali proud of lwali kuva Matuga paka Kapeeka naye nalwo luli mu mbeera mbi kwegamba n'olabanga ekigambo ky'enguudo okubanga ffe tuli kumpi ne Kampala naye okubanga tetulina nguudo ziyitamak ekyo kituluma nnyo then n'ekigambo ky'ebyobulamu era nateekamu okusaba kwangu wa PS Nakaseke hospital efuuke regional referral kubanga eddwaliro eryo wadde Nakaseke hospital nerijjanjaba abantu okuva mu districts ez'enjawulo ne tusanga ng'oluusi eddagala eriweebwayo terimala bantu. Nga tumaliriza ensonga ya PLE abaana batandika nki okusoma Luweero neekuleeta ku luno kubanga mubadde ne challenges oba eggwanga lyonna libadde ne challenge ya lockdown. Mu bufunze nnyo tubulire Luweero agenda ntwala mu kusobeza abaana baffe ebigezo ebirungi okusingira ddala b'e Nakaseke ate era n'ensaba abasomesa baleme kwenyigira mu kubba bigezo by'abaana kukosa baana na kukosa bazadde ku nkomerero. Ku luno sisuubira nti tunaperforminga bulungi nnyo olwa covid ekola ki olwa covid okuba nti akosezza abaana baffe akosezza amasomero n'ensawo z'abazadde zikosebwa naye nsaba abazadde bafube okulaba nti bawa abaana ebyetaago ate n'oluwala abazadde bakuuma abaana babayigiriza emirimu ate era babateekemu n'empisa.